Nyabo Saba Minister Robina Nabanja, Mama Nabagereka, abagenyi bokka bengenda okwogera be bano abali wano, abalala mwenna Oweekitiibwa Sserwanga atukoze bulungi n'abanjula era mbassaamu nnyo ekitiibwa era kansabe ekibiina ekiri wano kibaanirize nnyo. Okuliraana Maama Nabagereka ye n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga, amuddiridde n'alinnya Saara Kagere, amuddiridde y'Omulangira David Namugala n'omuzaana, amuddiridde n'alinnya Dina Kigga, azeeko ye Mulangira David Kintu Wassajja, omuzaana amuli mabega, addiridde Omulangira Wassajja y'Omumbejja Christine Gertrude Nabanaakulya. Kale engalo twagala zivuge bulungi, sitwagala Sebo Senior Pastor Julius Rotlonyo ne mukyala Vanita Rotlonyo n'abakulu mwenna ab'ekkanisa eno n'abantu ba Katonda mwenna abali wano mbalamusizza nnyo. Emyaka 33 emabega olwaleero ku lusozi Naggalabi Buddo, Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Mwenda Mutebi II yatuula ku Namulondo ya Buganda. Kulwa mwe ne ku lw'Obwakabaka ne ku lwange n'abo gange mukyala wange naye waali awo. Kibala ekisinze kwe kunnyikiza obuwangwa bwaffe era Kabaka ategeerwa abakulu n'abato mu Uganda n'ebweru. Ffe ng'Obwakabaka twebaza President Museveni ne gavumenti ye kubanga mu 1993 mu mwezi ogwokutaano mu lukiiko olwayitibwanga National Resistance Council ye President yennyini we yakubiriza olukiiko lwajjamu mu ssemateeka obuwaayiro obwali bukugira Obwakabaka. Tetusobola kukyerabira. N'ebintu bingi bye baali batunyazeeko ne babizza. Tetusobola kwerabira. Naye ng'erinnya lya Saba Minisita bwe ligamba, tetukoowa kubanja birala. Bangi be tuli nabo wano olwaleero Naggalabi tebaaliyo. Mubalabye wano bangi nnyo wano tebaaliyo, n'abaana bonna abali ebweru Naggalabi tebaaliyo, n'abamu abali wano tebaaliyo. Bangi baali tebannaba na kuzaalibwa, abalala baali bato nnyo nga bazaale, ng'Oweekitiibwa Israeli Kazibwe Kitooke yali muzaale naye nga muto. Kabaka Naggalabi yagendayo nga 3 n'ayita ku Nebalamye Mayanja n'asula mu nnyumba Buganda mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yaluwangula n'agenda mu nnyumba Bwanika. Mbagambye nti yasula mu nnyumba Buganda
mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbi ku Nayota bwe bayitawo bwe balulwanira. Bwe yava ku Nayota n'agenda mu nnyumba Bwanika ne bamunaazaako ebisago eby'olutalo olw'ebirumbi. Bwe yava mu nnyumba Bwanika n'ajja wano ku Nakibuuka n'atambulira ku maviivi ku Namulondo ennansi ey'Omulandira n'ayimirira n'ayambazibwa amagatto n'asumikirwa eddiba ly'ennyana n'asibwako ebifundikwa 2 ebyo ekimu kya bulangira ekirala kya bufuzi n'ayambazibwa eddiba ly'engo n'ayambazibwa enguugu eyo y'engula eŋŋanda n'akwasibwa amafumu 2 ag'obuzira okulwanirira obwakabaka n'okulwanirira Obuganda n'alasa ente ennume enjeru n'akongojjebwa ab'embogo abaweeka ne Nnalinnya Lubuga tuli naye wano yakongojjebwa. Kasujju Lubinga n'akwata Kabaka ku mukono n'agamba nti ono ye Kabaka wammwe. Mujaguzo ne zivuga. Kabaka ng'avudde ku Nakibuuka yagenda ku kituuti. Oyinza okugamba nti waali amatikkira kale tugayite ge twajja mu nsi endala era gakulemberwa nnyo abakulembeze b'eddiini. Ebyembi ku baaliyo wano sirabawo n'omu kubanga baaliyo naye abaakola omukolo tewali n'omu kubanga omulabirizi Misayiri Kawuma yagenda eyamwambaza engule Ssaabasumba Nankyama yamwambaza omunagiro yagenda. Bishop Ssekamaanya yamwambaza engule waali yamwambaza empeta waali n'etaliwo wano. Bishop Oddungu w'e Masaka ye yayigiriza naye yagenda. Nga byonna biwedde kubanga byonna babikola nga balungamizibwa Katikkiro Kamalabyonna nga naye tannabakulangirira. Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa John Katende tukyali naye ali wano ayimirireko. Ng'ayambibwako omumyuka we mu budde obwo Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule waali simanyi oba yasobodde okutuuka. Ng'ayambibwako omugenzi Peter Nkambo Mugerwa ne munnamateeka Charles Peter Mayiga baalayiza Kabaka. Omukono gw'Oweekitiibwa Katende gwe gwasooka ku kirayiro ng'ajulira Kabaka ne kuddako ogw'Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule ne kuddako ogw'omukungu Peter Nkambo Mugerwa ne kuddako ogwa Charles Peter Mayiga eyali omuwandiisi w'olukiiko. Njogedde ebyo olw'abo abataaliyo abataabimanya mbifunzizza mufune ekifaananyi ekituufu. Ebyo nga biwedde Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanje yakwata omukono gwa Ssaabasajja ogwa ddyo n'aguwanika n'ategeeza Obuganda nti ono ye Kabaka wammwe na buli kati ye Kabaka waffe. Kyetuvudde tujja wano mu Watoto Church twebaze Katonda atusobozesezza okuba ne Kabaka waffe Mutebi II kati emyaka 33 ng'atulamula. Ekigambo Watoto kya Luswayiri kitegeeza abaana mu Luganda. Simanyi oba abakulira kkanisa eno baali bategeeza nti wano bonna abaliwo baana ba Katonda, oba baali bategeeza nti abasabira wano baana bato. Naye byombi bikola. Era mwe abawatooto mbalamusizza nnyo kubanga Katonda atusobozesezza ffenna okuŋŋaana wano ku lunaku luno olw'ebyafaayo.
namusanya abakulira wa Total Church Pastor Julius Rotlonyo ne banne era mbebaza okutukulemberamu mu kusinza okw'olwaleero. Ssaabasajja Kabaka ayina eddiini gy'asoma, mukristaayo oba muprotestant, naye bwe kiri, naye Kabaka w'Abakatoliki, w'Abasiraamu, w'Abalokole, w'abantu bonna. Bwe nasisinkana ne senior pastor Julius Rotlonyo yaŋŋamba tujja kuba n'okutendereza Katonda kwe tutalabangako. Weebale okutuukiriza kye wasuubiza. Mbadde ndudde biraba bino. Nina essanyu lingi nnyo bassebo ne bannyabo okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mbasaba ffenna tuyimirire tukubeko mu ngalo. Mbasaba mwenna muyimirire. Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe muzze mulaba, ennaku zino omuteregga teyeetaba nnyo mu mikolo. Kye tumanyi, omutonzi ajja kumusobozesa okudda mu mikolo mu bbanga ery'okumpi. Omutanda yasiima omulamwa gw'okujjukira amatikkira omwaka guno tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Obuwangwa y'endowooza oba enzikiriza abantu gye bataputamu embeera eba ebeetoolodde. Enneeyisa y'Omuganda, olulimi lwayogera, engeri gy'akolamu emirimu gye, engeri gy'akolamu ebintu, engeri gy'atambuzamu obulamu bwe n'ebirala by'ebyobuwangwa bw'Omuganda. Tulina ebika n'emiziro egibigenderako. Ow'embogo talya mbogo era tagiyigga. Mwategedde nno nti ntudde mu bakyala babiri wakati awo ab'embogo. Mukwatiddwa obujja, temwagala bakubira mu ngalo. Okugoberera obulombolombo nakyo kya buwangwa. Okufukamira nga abakazi babuuza. Oluusi n'abasajja. Abasajja bangi bafukamirira bannyaabwe. Kirungi. Era abaana abalenzi mubayigiriza ofukamirira bannyaabwe naddala nga bato. Kirungi. Ebyo nabyo bya buwangwa. Ennaku zino ensene ennamba enneekulungulivu ng'eppeera yafuuka kumpi kyalo kimu olwa saayansi ne tekinologiya ebigonzeza eby'empuliziganya. Ndowooza n'omulangira Nicholas basamula ebintu byonna bigoberera mangu ng'aliyo mu Amerika. Nabadde saamulabye. Oyo omulangira Namugala yamuzaala naye asinga kitaawe obuwanvu. Abantu abamu bwe balaba ebiri mu bitundu by'ensi ebirala nga batandika okugamba nti obuwangwa butukuumira emabega, batandika okubijereegerera. Ebika tebirina kye bitegeeza. Temubawulirangako. Okufukamira kinyigiriza abakikola, gwe atakikoze lwakikuluma. Okwogera Oluganda kya wansi, omuntu terumugasa. Empisa z'obuko temuli makulu. Kabaka takubwa mabega, talabwa mu kamwa nti byadiba. N'ebirala bwe bityo. Bagezaako okutunafuya, okubitujjako oba okulaga nti tebikyetaagisa mu mulembe guno gwe tulimu. Bassebo ne bannyabo,
obuwangwa bw'abantu, empisa zaabwe, ennono zaabwe n'ebirala byonna byesigama ku ebyo ebibeetoolodde. Obuyigirize tusaana tubufune, ensi tugimanye, enneeyisa n'obuwangwa eby'abantu ab'enjawulo tubimanye, n'ennimi endala tuzoogere. Wabula omuntu gy'akoma okumanya eby'ensi endala, gy'akoma okwetaaga okukuuma obuwangwa bwe, kubanga abalala be tujuliza, abo be tulowooza okuba ab'omulembe, ate bo tebataŋŋana na buwangwa bwabwe. Abangereza bwe baafiirwa n'abakyala Elizabeth owookubiri, baabikira enjuki ne babikira n'embuzi. Nali sirowooza nti enjuki zimanyi nti n'abakyala gy'ali alamula, kubanga ate ozibikira otya okuggyako nga zimanyi. N'embuzi. Abaweereza bannaabakyala baamenya obuti bubiri ne babugalamiza ku mubiri gw'omufuzi waabwe. Ezo mpisa eziri mu buwangwa bwabwe. Wano wenkubuuliza, gwali wano n'oyo yenna ndaba, Abangereza gwo basinga okubeera ab'omulembe? Lwaki empisa eziva mu buwangwa bwabwe bakyazitambulirako? Mbagambye nti omubala Kabaka gwe yatuwa kwe kuba abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Obuvumu kitegeeza okuggyayo, okunywerera n'okulaga ekituufu, awatali kwekomomma, awatali kwetya oba kwebuzaabuza. Bwe tuba tetwagala kusaanyizibwawo olw'embeera y'ensi mwe tuli, tulina okuba abavumu. Tujja kugenda mu masomero tusome, tufune ebbaluwa z'obuyigirize. Eddiini nazo tujja kuzisoma tuzitegeere, kyokka tulina okubeera abanywevu, abavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Atabutegeera tumuyigirize. Olaba omuntu bamuyigiriza okusoma n'okuwandiika n'abiyiga, ate okumuyigiriza bino bye yazaalibwamu. Abuvumirira tumwanukule. Ayambalira Kabaka, naffe tumwambalire. Anti anaakujja emize ageya nnyoko ng'owulira. Obuvumu tekitegeeza kulwana. Temugenda ne mukwata amayinja mu abavubuka. Tekitegeeza kuvuma, temubaako gwe muvuma. Tekitegeeza busungu na kwereega bica n'okwekapa bategeere bw'oli omuvumu. Nedda. Obuvumu kitegeeza kunywerera ku kyoli oba ku kyokkiririzaamu, awatali kwekomomma. Bwe tunaaba abavumu ne tunywerera ku kye tukkiririzaamu, tuba tuli ku kituufu. Ate kambabuulire, mu kituufu mwe muli ensigo y'obuwanguzi. We are assembled here to give thanks to God for the 33 years since His Majesty Ronald Muwenda Mutebi II ascended the throne. I thank the leadership of Watoto Church for being, should I say, the lead worshippers today. Because we were all worshipping, but probably they were the lead worshippers today. Team leader Julius Rotlonyo promised us a Thanksgiving service like we had never witnessed. What we participated in today was a wonderful and worthy prayer ceremony. Thank you very much.
The theme for this year's celebration says fortitude as we promote our cultural values. Culture can be defined as a set of beliefs that define a group of people, community. Since the Tower of Babel in the chapter of Genesis, the human race is characterized by different linguistic and behavioral patterns. Since the Tower of Babel, to be English or French or a Muganda or a Kenyan or a Nacholi like Lalobo I met here is a God-sanctioned occurrence. Globalization tends to turn the human race into an omelette. All people must be whipped into one. They say, your ways are bad. Your way of life lacks global appeal. Those beliefs keep you glued to a gloomy past. Your language isn't universal. So we must have fortitude, ladies and gentlemen. We must have courage to preserve and promote what defines us. I've just mentioned what I witnessed at the demise of Queen Elizabeth II of England. There was a ritual of informing the bees and of the goats of the Queen's passing. Can you believe this? And there was the broken wand ceremony, where sticks signifying the official end of the Lord Chamberlain's service, the deceased monarch, were broken and placed on her casket. Now, if you regard the English as modern people, and you witness these cultural practices, then you understand that culture is a set of values that give a specific definition to a specific people. Modern is what trends, but culture is a set of beliefs or values steeped in a people's heritage. My friends, fortitude isn't synonymous with physical fights or violence, or anger, or hot exchanges, or even fierce facial expressions. Fortitude requires firm belief in one's values, hence bring out the truth without fear of contradiction. We shall embrace education, and we shall understand politics and the world around us. We shall embrace religion and praise God. Even then, we must never lose understanding of the biblical story of the Tower of Babel. Wanji, ngati mukubye mu ngalo. Akazungu kajizejizeemu. It should be our responsibility to appreciate and protect our inheritance from our forefathers without timidity or even confusion. Kamalirize. Nga nebaza olukiiko oluteesiteesi olwakulembeddwa ekitiibwa Joseph bali ku ddembe, muyimirire ab'olukiiko, muyimirire babeebaze. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo, mwebalire ddala. Emikolo gino omuntu kyangu okugamba nti bantuuzizza bubi. Ekyo kyanguwa. Omuntu ayinza okugamba emizindalo nabadde sigiwulira. Naye bo tebamanya bano abateekateeka kye bayitamu. Ssebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Neebaza abakulidde enteekateeka ez'ekujjukira amatikkira ez'enjawulo. N'alinnya Agnes Nabaloga, n'alinnya Lubuga, yatema evvuunike ku kizimbe ekigenda okuzimbibwa ku ssettendekero wa Muteesa wano e Kakeeka. Ate ne yeetaba mu musomo ku mulamwa ogw'obuvumu nga tukuma obuwangwa bwaffe ogwatuweereddwa Kangaawo Oweekitiibwa Ronald Mulondo, PhD, Doctor.
Ssaabasumba Augustine Kasujja omubaka wa Paapa yawummula yakulembeddemu omwoleso ogw'olubugo ne Naalinnya Lubuga yakibaddemu nnyo ne Naalinnya Kagere n'omulangira Wassajja abalala oba kamera tezaabakutte oba bano bokka simanyi bulungi oba bano bensinga okwagala naye omusomo gwabadde mulungi okulaga tekinologiya. Olubugo yali tekinologiya ow'Abaganda mu budde obwo. Era Speak bwe yawandiika mu kitabo kye nti wano wensoose okusanga abantu abatayita bukunya. Bwe kiri Speak yakiwandiika yatambula okuva eno egindi eno ku Indian Ocean. Abantu bonna bayita bukunya bayitawo bagenda eno badde eri balya kasooli. Wano yasanga abantu bambadde olubugo. Aba St. Charles Lwanga Lubaga Cathedral Choir baterezezza ennyimba y'ekitibwa kya Buganda. Abaana bano bafubye okuyimba mu ntereeza naye bakuba babadde bakalaba nota naye bajja kutuukira ddala. Tubeebaza nnyo abaana bano abayimbye. Natikudde amakulu ga Ssaabasajja mu Lubiri e Mengo olunaku lwajjo ate era naggulawo Muteesa owookubiri Health Center e Kalasa mu Bulemeezi n'okutema evvuunika eri ekisaawe kya Kabaka Daudi ky'owokubiri ECOP Stadium Buddu. Emikolo gibadde mingi bonna abagiteeseteese mbasaba mubakubire mu ngalo nga mubeebaza. Nziramu okwebaza Watoto Church olw'okukulemberamu okusinza okw'olwaleero. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Bulijjo bwe mubanga musaba Ssaabasajja musabirenga. Naffe abamuyambako nno mutusabire. Lwakundaba wano nga nnyimiridde mu kkanzu naye temulowooza nti byangu. Mutusabire. Nkwebaza n'amakula obukadde 38 ezivudde mu Watoto Church. Naye bagambye nti zigenda ku lyato ery'okujjanjaba abalwadde mu bizinga ate be naaziyita amakula omuwanika w'enkuluze taazinzijeeko. Njagala okubakubiriza nti bwe tunaaba ab'okuzza Buganda ku ntikko tulina okubeera abavumu mu kkuuma obuwangwa bwaffe kubanga we butali tewabeerawo Bwakabaka. Ate bwe tutaasitule mutindo mu byonna bye tukola olugendo lw'okudda ku ntikko lujja kuba luwanvu okusinga bwe lwandibadde. Ngenda kuyita Prime Minister kubanga muntu mukulu ekyenkanidde awo. Ye mukulu wa gavumenti era balina omukwano ogutalojjeka ne leader of opposition. Kati omugenyi omukulu bw'ajja oba mwegendereza. Ate Omuganda agamba nti omugenyi ajja n'ekikapu kye tosooka kumugeya. Olugero omulangira Wassajja lumuwoomedde nnyo bwe luli. Kaakati omuntu omukulu nga Ssaabaminisita era bw'atambula mumulaba entambula ze. Naye eyo si ensonga. Ensonga ekulu nti muntu mukulu mu ggwanga. Ssaabaminisita bw'anaamala okwogera aba Watoto Church baafumbye keeki. Wano baŋŋambye nti bagiyita cake. E Bulange tugiyita keeki. Baafumbye keeki era nja kusaba Lubuga Naalinnya Agnes Nabaloga atusalire keeki eyo nga tumaliriza nga tufuluma. Ajja gitusalira tugirye tweyongereyo. Mwebale mwenna okujja era nsaba Katonda abatambuze bulungi
nga muddeeka. Nyabo Prime Minister jangu olamuse ku bantu bano. Engalo zivugeko bannaaye.